amawulire agatali marungi okuva ku kivulu ky'omuyimbi Aline Skine ne Abitex be bantu abazirise olw'obungi obuli munda era nga mpuliriza amawulire getugenda maaso n'okubanga tufuna getutannaba kubanga tukonfaminga bulungi abantu basatu bagambibwa okuba nti bo bafiiriddewo wabula ebisingakaawo ngenda kuba nga mbikutuusaako mu kiseera kino kyennyini ampuliriza nga bwe tumanyi nti Aline Skine mwana kuva mu ghetto nga n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana kuva mu ghetto njagala tufune ku performance ya Robert Kyagulanyi Ssentamu stage name Bobby Wine tusooke tulabeko wabula nga tuyingira video eno oba nga tuyingira performance eno nja kusaba wa video yaffe like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga abatuteekamu sente ya Haji Abdul Ngabo era nga mulombi wa dduwa nja kusaba mukwano gwange mukubireko katugende mu video oba mu performance ey'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine yes muyugumya mawanga katusooke tugende mu video ye mu ngeri yakumuwa respect kubanga bamugoba ku stage takyayimba kakati njagala tumuwe respect ng'abaana be abava mu ghetto bazze bakikola era nga baabizza Aline Skine made it onaku olwaleero wadeka kulini kale bambika ube obumyufu buli wana bwebuwe wadeka bodi mwana wa tata twakoye binyigirizo butamu bwaffe mutumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula yedda mabega mutuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubi nnyo nammwe tetuganye malwana mu nsiko naye gwe mwana gwe wasanga nga tanazaalibwa kati naye yazaala nadda kino mukiŋŋambire muzeeyi abamutuukako ne bazeeyi banne bamugambeko eno ensonga kyamunyonja alemeddeko Uganda yonna yenyamidde eyalinga dimokulaasi bagibuluga eyalinga dimokulaasi bagibuluga kati yafuuka hipokrisi eyali fundamental change bagizaalawa bagifudde no change ensonga ez'abalwanya kati bazibuukako nammwe ulya nze yali omuyimbi babingobako kale n'omuziki gwange bagungobako kale tukimanyi nti constitution yaffe gyakuddawo nga tumaze okubatwala embiro imba nange mwana waffe uba n'amaanyi tebakutiisa tubasinga obungi tebakulimba uba n'amaanyi tebakulimba. We are living in a time similar to the one of slave trade. Yes. We are living in a time similar to the one of slave trade. This oppression is worse than apartheid. The gun is the master and the citizen slave. The pearl of Africa is bleeding. Question: what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? What is my freedom of expression when you charge me because of my expression? See what you're doing to our nation. What are you teaching the future generation? See, our leaders become misleaders. See, our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. We made our money, but we are fighting for freedom. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.
ampuliriza nga tetunnaba kutuuka ku mawulire agabagambibwa okuba nga bafiiridde mu kivulu kya Alien Skine, wabula amawulire ago tegannaba okuba nga gakonfamingibwa. Ngenda kuba nga ate mbikutuusaako. Njagala nsooke nkuyiseko mu bigambo oba oliawo omukulu amanyiddwa nga Abitex byasindikidde Baramu erugogo gye bali. Omukulu amanyiddwa nga Abitex avuddeyo n'agamba Baramu, n'amugamba gano ge maanyi ga Kyagulanyi, gano ge maanyi ga people power. Obubaka buno bukubeere mu mutwe, bukubeeremu, twagala obufune nti amaanyi g'abantu bye mwewaga bye mwepika abantu be basalawo. Ono ye Kyagulanyi Sentamu original. Omukulu amanyiddwa nga Abitex ayongeddeko n'agamba olwaleero omuyimbi eyakamala emyezi 8 mu industry, omuyimbi gwe babadde bagamba nti no wa TikTok wa internet abreakinze record ya Freedom City, amugambye nti omuyimbi eyakayimbira emyezi 8, omuyimbi eyategese show mu nnaku 4 abreakinze record ye Alien Skine, kimenke makakampa avuga emmotoka eringa ekifudumizi. Abitex agamba kyekiseera Baramu otegeere nti amaanyi g'abantu, wabula mpuliriza waliwo akabadi akabadde ku lugogo ewa Paraso, baddidde bannamawulire ne babaleeta. Omukulu amanyiddwa nga Baramu ye yeebalidde ssente ku mulyango, oba tebagenze na bakashiya. Wabula nga nekyenjagala okugamba nti mwana mulenzi Paraso naye oba oliawo tekijjudde ku kapasite gye babadde balowooza, nenga akoze, yes, to be honest akoze, but Alien Skine ekintu kibadde very very massive. Akubye Freedom City kutaka kudongo down. Alien Skine olijjukirwa mu byafaayo, wabula ekikulu ku Alien Skine nze kantwala omukisa guno mwenna abangoberera mukiwulirize bulungi. Nyenda kwebaza abaana ba TikTok, nyenda kwebaza abantu abafollowinga wano ku YouTube. Bannange muli b'amaanyi, gana amaanyi ne tugeza tugafuna. Maama nyabo Mzee Museveni abaana ba TikTok, abaana ba YouTube, bannange mwebale nnyo. Temumanyi maanyi, temumanyi buzito, temumanyi kye mulina, kubanga media houses, stream media houses, amazima gali nti kino ekintu si kyabwe. Mmwe abali ku online abatulaba mwe mukoze Alien Skine, kubanga Alien Skine ekivulu kye tekirangiddwa ku TV. Omusajja tabadde yadde na poster mu kibuga Kampala. Bana bagiteeka ku Freedom City woka. Bannayuganda be balanza Alien Skine. Buli muntu ng'agamba munne, buli muntu ng'agamba munne. Olunaku olwaleero ku makya kabadde kayisanyu. Wabula Abitex, Bajjo n'omukulu amanyiddwa nga Dokita Kwefu, wabula nga Abitex agambye Baramu kino kye bayita amaanyi g'abantu. Omwana myezi just myezi 8 abreakinze record nga kuba omuyimbi amanyiddwa nga Paraso amaze mu entertainment industry emyaka egisoba mu 18. 18 tubala tutya? Tubalako ne gye yeyita Lizard, egyo temugyerabira, girimu 2. Waliwo gye yeyita Lizard, waliwo n'ebirala bingi. Kale nno mukwano gwange ebintu bwe bityo bwe bitambudde. Njagala kutegeezaako nti omuggo gunyoose ku Freedom City olw'ensonga nti abantu babadde bangi ebweru nga nabo baagala oba oliawo okulabako. Kibooka enyooseemukko be bakubye ne babakuba, wabula amawulire agatali malungi nnyo ge gabadde munda. Ampuliriza, abantu balinga Basatu abagambibwa okuba nti no bafeintinze olw'akanyigo, wadde abasoose okufulumya
bagambye nti bafudde naye nedda bafeintinze era ne babajjawo. Tewali yafudde okujjako nga we babaddusizza wali mu kalwaliro nga waliwo afudde naye amawulire ge tulina agasoose bafeintinze bufeintinze era ne babajjawo ne babaddusa abawuba ne babaddusa mu kalwaliro. Kale nno njagala kutegeeza nti ekivulu kikyagenda mu maaso era nga Aline Skine obudde buno yaliko ndowooza naye ngenda kuba nga mukuwaako olabe ku performance ye mbutuufu ekimenke kinyenyeza industry mu mazima. Aline Skine abreakinze record. Njagala kubajjukiza nti abatuteekamu ssente ye Aji Abdul Ngabo. Yes, Aji Abdul Ngabo nga mulombi wa dduwa yatuteekamu ssente mane okusobola obbatuusaako ebintu bino. Nja kusaba mukubire ku namba y'essimu gy'olabaawo ate era ebintu bisobole okuba nga bitambula bulungi mu ngeri emu. Abalala batuteekamu ssente mukwano gwange nabo njagala ogende maaso n'okuba ng'obanoonyaako beba Alihira Holdings Uganda Limited. Yes, bano babya kuzimba plumbing, oyagala kuterereza mazzi mu nyumba, oyagala kukolera ki kuzimbira septic tanka, banonyeko beba Alihira Holdings Uganda Limited. Ngenda batera wano asaba Mukama Katonda abankumire tusinkane mukatambya akalala ndeeta Aline Skine ku stage. Mukama abankumire. Peace and love. Mwebale kwagala gwanga lyammwe mubeere bulungi mweraba.